Bano baagala okutandika n'abagula obululu mu kiseera kino okulaba nga babonerezebwa etteeka. Bano bagamba nti abalonzi balina okufaayo ennyo ku bantu ababawa enguzi okusobola okubawa obululu, ekintu ekitta empeereza. Mu disitulikiti Ayam mwe muli eggombolola lya Aleka ng'eno aba Patch Anti-Corruption Coalition gye basimbye amakanda okulaba nga abavuganya balemesebwa okuwa abantu obulabolabo obutono okusobola okubawa akalulu. Kino bakikoze nga bategeka emizannyo mwe balagira abantu ebyo ebikwata ku kugula akalulu, obulemu obuli ku nsonga eno ko n'ebizibu ebirala ebijjira mu ekyo. So we have decided to take a bold step of educating the public so that they know that vote buying and vote selling is actually criminal and also a very big disservice to the citizens of Uganda. Tom Oponya ono era nga ayongerako nti balina okusomezebwa kunene ddala anti abantu nabo babasaba ebintu kukuyanja okusobola okuleka ensimbi ezibaweebwa abawuganya. They electorates normally say that for them during campaign time like this, that is the only chance where they also benefit from those that they vote to power. Ekintu ekikulu mu kino bwe bwavu obuluma abantu mu kitundu kino anti kibeera kizibu nnyo bano okugaana ensimbi n'ebirala byonna ebibaweebwa mu mbeera eno. As an organization, we feel that this is really a very bad trend, and if things are to go like this unaddressed, then Uganda is heading to a very, very dark period. It is taking us towards the bush because as the leaders, we always need to help our people. And as me, myself, I don't have money because they are now sending me to be their messenger. Even the president himself is buying vote. If the president can buy vote, what of we at the lower level? If Uganda can stand up and say there is no buying vote. Mu mbeera eno era abavuganya nabo bannyonnyola nti kaakano abantu baafuuka bazibu nnyo anti babasaba ensimbi kyere era bw'olemwa okubawa ate lubeera lutalo. Kaakano ekisinde kino kitandise olugendo olunene ddala okutegeeza abantu bano obuvunaanyizibwa bwabwe n'okusalawo obulungi mu kulonda kuno. Stephen Mwiri, WSTV.